abakyala mutuyambe mumanye ntubeetaaga nnyo mumanye right esookera ddala nti omwami ono andeese kujjuliriza bye yali tasobola totale teriwali kye nakuleetera nga nkisobola era buli kye nakuleeta nga nsobola okyekolera obusiraamu tebukula sitteeka kugwa okikole nali ndya sitteeka onfumbire nali nyambala sitteeka onjoleze naye teeka onzaale kuba nalisobola kwezaalamu teeka ondabirira nalisobola kwerabirira my sister tegeera balo era awo wewava hadisi gye babasomera bulijjo baseeka mugulumaabo bashekhe kalantali balina hadisi gye basoma yeeriwa egamba nti ejjana Sofia muguluma mulango oba hadisi emutala nnyo giwulira egamba abakyala nti ejjana eri miki mbigere bya baba ffe seeka muguluma hadisi temugisoma nnyo okamala omumazi etera okukulemeramu byonna era hadisi kati eyo tugisebbali njagala tunule hadisi egamba nti kubanga yo ntuufu okamala hadisi etugamba kubanga tulina hadisi etugamba nti ejjana y'omukyala eri mu mikono yani gya mwami we omanyi ku lwaki kiri bwe kityo kubanga omukyala wonna wooli ekintu ekyangu ekyokuyingiza omuliro yebalo eyo hadisi weeva seeka muguluma omuntu asobola okwangwirwa okuyingiza munno omuliro ye musajja ku mukazi we kubanga rights zo z'omusaba zabwebange tazikuwa nti ayagadde oba tayagadde kakati buli lwosula ng'onyiize olwa right eno nga bamalayika bakolima nga afuna omusango kati omusajja buli lwabeera nga si mutebenkevu ekitegeeza omukazi abeera mu ddenja kyobola nabbi yatugamba omukazi omusajja yejjanaayo oba gwe muliro gwo nga kyategeeza nti engeri gy'ogenda okubeera naye ng'olina empisa gy'olina okumuyisaamu ndala ku lwaki ndala Hajjati Sofia Mulango ku lwaki osaala n'osiiba n'ogenda e Makka ne weebikkirira kulabya emirundi mingi nga weebikkiridde ku lwaki why do you do those things mpajiza obusiraamu n'ekutuukiriza eddiini yange byenyagamba okukola ani yabikugamba oddiini oba otegeeza ani Katonda se naye omanyi ku lwaki obikola ku Katonda kubanga omanyi yakutonda yakugabirira aho tugeza ye yakutonda yakugabirira yakuwa obulamu yakunywesa yakuliisa siba kiri bwekiri abiyisa mwani yakutonda ng'akujja mu musajja mu lubirizi my dear yakutonda ng'akujja mu lubirizi olubirizi olwo omusajja oyo bamaze okumugjamu olubirizi ng'ate mulema asigadde tayina ate ne bamugamba kukolerere akuliise akunywese akwambaze akulwaze lelere ekyo nga kitegeeza psychologically ekyo nga kitegeeza nti bw'otamuyisa bulungi oba mu butuufu riyalo noonya jahannama kituufu Hajjati Sofia Mulango olina omwana gwe wamuzaala gwe wamusindika buli lwakuyisa obubi nga gwe wamuyonsa gwe wamuzaala gwe omulera what do you feel? You feel down obeera mu withdraw kuba oba tokitegeera omwana wange ono ennyindi gwe nazaala yampisa bw'ati naye okimanyi nti eryo eggi ly'ogamba erikuyisa obubi n'onyiiga bw'otaaliriza ddemu mwana era wali ogenda lifulumya n'amagi ge wafulumya tegabalwa kituufu kati nze oyagala mbeere ntya ku lubirizi lwoba nzijjamu nga sobola nakola replacement kyobalaba olende ndi mulema nze nkukolerera nze nkwambaza nenkuliisa nenkunywesa riyale bwompisa obubi
awo kyovula nti Katonda yakugamba mpisa bulungi. Olaba gwobeera na mukozi waka nga gw'omusasula amazzi gw'ogasasula n'oyagala akugondere kubanga gw'omulabirira. What about nange omusajja bwendi? Nange omusajja bwendi, if I provide each and everything means ndi wawaggulu nnyo gyendi, nze payipo Katonda mwayisiza riziki yo. Nkwata bulungi, bw'onaawumula amazzi gajja kuyita wano tegajja kutuukako. Kati mwe mugenda ne mutematema ne mutuwumulawumula amazzi nigayita eri. Kyova olaba nti ffe abasajja bwe tukola payipo n'ebeera nnene nga tuga nti kati amazzi ne gayita wano negayikako ali mu nnyumba ey'okubiri nawe wano bajja kusigazaako. Ogenda okulaba nga payipo olw'okuba nnene nga ennyumba nnya zonna zisobola okugabana ku that payipo. Distribution even. Yes. Kapayipe nnene nyumba bwe zibeera nnyo esobola ozigabanyamu obulungi. That why tuwasabana. Seeka Muguluma yambuuza akabuzo nga kali tricky. Nange ninkamuddamu mbwa tricky. Yambuuza nti COVID akuyisizza atya. Nimuga COVID akosezza bulwamu. Naye embogo ne bwekoggeeta teyenkana mbuzi. Kaakati Hajati Sophia Mulangwa abaami mu batwale nga kintu kya waggulu. Yes, sir. Abaami mu batwale nga kintu kya waggulu. Kubanga ekiri fane musaala ne musiiba enjala ne mukutama ne mukola buli kimu kubanga Katonda yalagira. Ekitegeeza abakyala ba leero bwe mutaagala kugondera babbammwe kutegeera pozishoni yammwe gye bali ekitegeeza mu nsonyi okwogera senga mwaliwo ku mulembe guli ne babagamba okuvunamira Adamu temwalikkiriza. Temwalikkiriza nga mugamba nti Adamu musinga kandi namwe walige nange ndi mukazi naye muntu nange ndi muntu. Lere yes oli muntu naye Katonda bw'atyo bwe yatonda. Hajati Sophia Mulangwa Lwangise nsonyiwa gwe oli musawo. Abasawo temutera kubeera na nsonyi. Njagala ombuulira amazima. Omusulo oguwanya ekitiibwa nedda. Kulwaki bwogenda okufuuyisa okutamako? Gw'omukazi. That's a sign of respect. Kakati olaba obusulo oguwa respect n'oga nti siiza gufuuyisa nga sikakkanye. Ekyo kitegeeza buli kyonna kirina nnecha yaakyo. Kati n'omwami kitegeeza kubanga otegeera pozishoni yo kuye nti oli paati kuye kakkano omanye pozishoni yo gyali nti you are his part. Temwenkana gw'oli paati ye si paati yo. Era naye kyetuva tumugamba akusaasira ennyo nabitabaga musaasire abakyala kubanga paati yo bw'oba tosobola kusaasira paati yo olaba ne bwewasalako enjala tosuula mu toyireti ozisalako n'ozissa mu kifo ekirungi oba n'oziziika n'okola ki kubanga paati yo. Hajati Sophia Mulangwa mwe bwe muzaala omwana owookubiri oba porosera mukasuka bukasusi eyo mu Bungereza bakasuka nkasuka oba bazookya bulungi. Bamanyira zikusaba bagende bazikoleko research kubanga baconsentinga naye ate bazidisposinga very well. Kubanga eyo paati ku muntu era ne bwagenda ne mumugjamu ekizimba katugende tukyekebejje kikibanga kiri mu kansa tebafagasuula kati you are my part. That why obusiraamu bwangamba nkuyise bulungi nkukwate bulungi ng'ekyatika you are my part. Nkulaba ng'olubirizi lwange lwenkyayina wano nina okulwana lulabike nga lubeerawo bulungi. Era buli musajja yenna njagala mukimanye naturally omusajja yasinga okukola mu family naturally saagala mundeeteremu ebyaleero nze ndi ku naturally omwami yasinga okukola ennyo ate yasinga okutwala essente entono mu family. Abasajja tukola nnyo
newekanga ng'oguze ewaka emmere yonna togiriddeeko newesanga ng'oguze ebyokunywa tobinyweddeeko n'oyambala olugoye olukadde omwana wo n'omugulira olupya omukazi n'omugulira olupya teri mukazi yeesiiga musajja yeesiiga bizigo nga mukazi bye yeesiiga ffe n'enviiri tuzisalako nga twagala kugula bisanirizo naye omukyalo omugulira ebyo byonna kubanga it's your part my dear. So know your position to me. I'm ready to suffer because of you. I'm your Jesus. Newayo. Nze newayo nfe. Kuluwa omukyala. Ffe n'abasajja teri atatya bwavu. Naye wallahi essaawa bwetuuka nti yakufuluma waka ofuluma ng'omu no Rabbi Mungu yamanyi naye kaŋŋende nkolere famire. N'okolerera famire naye ate oli akulira famire gw'olekayo bw'abeera nga tamanyi positioni ye gy'oli riyala akumalamu amaanyi. Era abasajja bangi bagwamu amaanyi kasita alaba ng'omukyala ng'omukyala nedda k'omukyala gw'ozimba amaka Hajjati Sofia Mulanga wali okimyeko amazzi ebutambala eyo nnyo Hajjati Sofia Mulanga bw'ogenda okukima amazzi n'oleeta ejirika n'oyiwa mu pipa ng'erimu ebikituli n'ogenda n'oleeta edda ogenda okuyiwamu amazzi ge wasoose okuyiwamu gaweddemu toyinza kuzibya ng'oleeta amazzi. Kituufu. Ekyo kitegeeza nti edduramu bw'ebeera nfa amazzi tegayinza kubeeramu. Ekitegeeza nti omukyala bw'abeera omubi famire teyinza kubeerawo. Kituufu nnyo. Era omusajja ne bw'abeera wa mpisa atya ng'omukyala talina mpisa teri awasa baana abo. Kati mbeegayiridde my sisters know your position kuffe. Era omuntu amanyi positioni ye kubba wallahi tayinza kukwata bintu bya bba n'abiisa mu ddirisa. Ennyumba ne bw'oba gwe wagizimba tosobola mubikola kubanga temmanyi musajja kyeki. Oyinza okunjooga ng'olaba siriimu ng'olaba sisaanye kubeera balo wallahi n'ogenda n'ofumbirwa ate atasaanye kubeera wadde mukozi wange. Nze bw'odduse kaakati gwe osobola okubeera e London n'okyawa omusajja gwe muli mwonna e London kakati nze sekadde abeera eno mu kifuufu emukono nkuwase. Okyaye munnalandani munno mukutte mwenna ku passport ebizibu byammwe mubimanyi mwenna kaakati bw'onaamukyawa n'omugoba ojono neze sekadde. Ye P5 second term kati byobaliko oba tobimanyi okutetenkanya oli kyangu nnyo okutandika nze. Yes, ebyo byonna mbimanyi tolowooza simanyi nti waliyo omusajja alema naye nze nabagamba bwe mba mbuulirira abaana nga mbasapootinga kusoma nyina okubalaga nti atasomye talina mmere ku nsi. Sijja kusomesa baana nti okusoma kulungi naye baana bange n'abagagga abasinga mu nsi bonna tebaasoma. Awo byenjogera mba sibitegeera kakati ndi ku rights za mwami biri byonna nkimanyi waliwo omwami alema naye nze nnyina fomula egamba nti tewali muntu yenna asaana kulema mu bufumbo.